okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbaanirizaako mikwano gyange abaagalwa ate era ku 3ABN TV enkya ey'olunaku olwaleero omuweereza wa Mukama Wilberforce ate ntuuse butereevu okubanga nkutwala mu pulogulaamu yaffe ensula ey'enkya. Mwasuzeeyo mutya mikwano gyange abaagalwa mukulikengayo mu kusinza akawungezi akejjo. Twebaza Mukama olw'ekisa kye n'okusaasira kwe. Mmanyi nti Mukama atukuumye ate yatuwa n'ekisuubizo ekisinga mu bisuubizo byonna n'agamba nti agenda kukoma waatutwale. Ate ggwe w'obanga tomulindiridde okukomawo atutwale eyo gy'ali naffe tubeere eyo, awo ng'omanya waliwo obuzibu. Kwandibadde kusaba kwange mukwano gwange omwagalwa ffenna tubeere nga tumulindirira kubanga Mukama waffe ajja. Kale nga tutandiika ennaku zino 6 ate era tutandiika ne pulogulaamu yaffe eŋŋanzi, pulogulaamu ensula ey'enkya. Emmambi yange esala mukwano gwange omwagalwa bwe tulabira nga tusena ku luzzi olw'obulamu, bwe tusena nga bwe tunywa, bwe tusena nga bwe tunywa, ate ng'oyo ye Yesu Kristo mwennyini ensulo ey'obulamu. Bwe tugenda okubeera nga tusena tubeere nga tunywa. Nsuubire nti mu kusinza kwaffe gye twabadde jjo ate n'olunaku olwaleero oteeseteese okubanga weeyongera okubanga oyimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu oyo ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Enkya y'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuyiga ate nga tuyigira wansi olulimi olusupaana. Oyinza okwebuuza nti ate ng'obyogedde mu Luganda. Ebigambo bigamba nti Sitius, Altius, Photius. Sitius, Altius, Photius. Bye bigambo byaffe bye tugenda okubeera nga tuyigako olunaku olwaleero. Era nga tetunnaba kubeera nga tubiyiga, tujja kubanga tubikkulira wamu obutabo bwaffe obw'ennyimba. Kati ebirowoozo muli oli mu kwebuuza Sitius kyeki? Altius kyeki? Photius kyeki? Si mannya ga muntu. Tujja kukiraba gye bujjako mu maaso katono nnyo. Oluyimba namba 10 mu butabo bwaffe obw'ennyimba weesibe ku lwa Yesu, ate mu kukyusa ekipya ne lugamba nti yimirira ne Yesu. Kale Mukama abawe omukisa nga tutendereza Mukama awamu mu luyimba olwo. Weewaawo katubeere nga twewombeeka tuweeyo okusaba. Katonda waffe omwagalwa otuwadde omukisa ffe enkya y'olunaku olwaleero okubeera nga tujja ate tusene okuva ku nsula ey'obulamu nga ye Yesu Kristo. Kwe kusaba kwaffe n'okwegeyira ayi Mukama naawe otuwe okunywa okuva ku nsula eyo. Bwe tutyo bwe tunaabeeranga abalamu naffe watusuubiza nti tunaabeereranga eri abalala ensula ey'obulamu, abalala mwe banaasenanga ne banywa. Leka ayi Mukama tukiweebwe enkya y'olunaku olwaleero. Weebala ayi Mukama kuba owulidde okusaba kwaffe n'okwegeyira kwe tuleese gy'oli okuyita mu Omulokozi waffe. Amiina, amiina. Weewaawo mu mwaka 2012, omwaka 2012 omwezi gwali gwa 8 ennaku z'omwezi nga 12. Nkiddamu nga 12 ogw'omunaana omwaka 2012. Owooluganda omukristaayo omu Seventh Day Omwadventist erinnya lye ayitibwa Abel Kirui. Abel Kirui yali nga yeetaba mu kuwakana okw'empaka ez'emizannyo egiyitibwa Olympics. Emizannyo egiyitibwa Olympics. Abel Kirui omusajja ono mukristaayo mu Seventh Day Omwadventist okusimukira ddala mu ggwanga ery'e Kenya. Batulaga nti mu mpaka zino yali yeetabye mu mpaka ez'okufubutuka emisinde. Baanyi ku ffe abatera okubeerako mu kufubutuka emisinde, oyinza okuba nga weetaba mu kudduka naye nga odduka okudduka okw'okubeera omulamu nga gwe tobeera mu mpaka. Owooluganda ye Abel yali mu kudduka, naye okudduka kuno okw'okufubutuka emisinde ng'ali mu kuwakana asobole okulubirira okutuuka ku kuwangula. Tulaba nti Abel ono yatuuka ku kaguwa nga ye muwanguzi ku lunaku olwo mu mpaka zino
eza Olympics ez'okudduka mu mwaka gwali gwa 2012 era omusajja ono bwe yawangula okufubutuka kuno batulaga nti yavunnama ku maviivi ge yafukamira ng'amaze okuwangula bw'atyo n'alabika nga yeebaza Katonda ku lw'ekyo kye yali amukoledde. Nkiddamu nti Abel yavunnama ku maviivi ge ne yeebaza Katonda ow'omu ggulu ku lw'ekyo obuwanguzi bwe yali amutuusizzaako. Mukwano gwange omwagalwa, njagala tusooke tukubyemuuko ekifaananyi. Yali yeebaliza mu mbeera ki? Yali yeebaliza mu mbeera eno. Abel Kirui batulaga nti empaka ze yali alimu eza Olympics mikwano gyaffe abatalina kye bazimanyiiko zaatandikira ddala mu mwaka mu mwaka ogw'olusanvu-nsanvu-mu-mukaaga BC 776 mu bwakabaka obwa Buyonaani. Obwakabaka obw'Obuyonaani mikwano gyaffe abayizi ab'obunabbi tulina kye tubumanyiiko nti bwakiikirirwa olubuto n'ebisambi eby'ekikomo ku kibumbe era n'ekifaananyi kiri Nebukadduneeza kye yalaba. Obwakabaka obwa Buyonaani mu biseera ebyo emyaka 776 BC eby'emizannyo gino ebya Olympics oba Olympia we byatandikira era byatandikibwa mu kibuga ekya Olympia kyali ekibuga ekya Buyonaani oba Greece. Ate oluvannyuma lw'emyaka nga gigenze nga giyita era bwe tumanyi obulungi nti obwakabaka buno obwa Buyonaani bwajja ne buwangulwa obwakabaka obwa Ruumi era nga Bayibuli bwe yakirangira mu kitabo ekya Daniel ensuula ey'okubiri. Kabaka obwa Ruumi yali ayitibwa erinnya lye Theodosius yajja ate n'alwanyisa obwakabaka obwo. Obwakabaka ki? Obwakabaka yajja n'abeera ng'alwanyisa enkola ey'obwakabaka obwo ey'ebyemizannyo gino. Enkola eno eyali eya Olympics n'ayimiriza ebyemizannyo gino. Omusajja ono Theodosius n'ayimiriza ebyemizannyo gino ne biyimirira nga tebikyeyongerayo okumalira ebbanga lya myaka mingi. Era ebyemizannyo gino ebyasookera ddala byali bikolebwa nga byetabibwamu basajja bokka okutuusa Theodosius kabaka wa Ruumi we yabiyimiriza. Mukwano gwange omwagalwa, emyaka si mingi emabega, mwaka gwali gwa 1896 ate era empaka zino eza Olympics zajja ne zizzibwawo. Empaka eza Olympics zajja ne zizzibwawo mu mwaka gwali gwa 1896. Kati wano twogerera mu AD tetwogerera mu BC. Gyatandika mu BC nga 776 ne giyimirizibwa mu AD 354. Ate oluvannyuma lw'ebyo ne giddamu okukyaka obupya mu 1896 AD. Ennaku z'omwezi zaali nga 16 omwezi gwali gwa 6. Era empaka eza Olympics ze tulaba mu Oluganda Abel Kirui ze yeetabamu ze zino ez'emirembe gino ezaali zaakazzibwawo mu 1896. Tukiraba bulungi nti mu kuteekawo mu kuzzaawo ebyemizannyo bino, omusajja eyali atongoza ebyemizannyo bino alina ebigambo eby'enjawulo bye yajja n'ayogera. Era empaka zino eza Olympics okutuusa n'olwaleero nga ebintu ebyo ebigambo ebisatu gye gibadde emisingi ez'empaka zino ezikolebwa mu byemizannyo ebyo. Era ebigambo bye yayogera ekigambo ekisooka kyali kiyitibwa Citius, twakyogeddeko mu kusooka. Ekyokubiri n'agamba nti Altius, ate ekyokusatu n'agamba nti Photius. Ebigambo byali bisatu: Citius, Altius, Photius. Ebigambo ebyo ebisatu byali bitegeeza ki? Citius nga kitegeeza okudduka, ekigambo Altius nga kitegeeza okubuuka, ate ekigambo Photius ne kitegeeza okudduka, okubeera nga oteekamu amaanyi oba okulwana. Era omusingi ogw'ebyemizannyo bino ebya Olympics gyesigamizibwa ku bintu ebyo bisatu. Citius kwe kudduka, era Olympics abeerawo ng'alimu okudduka. Altius ne Olympics n'abeerawo nga yeesigamizibwa ku kubuuka. Ate Photius
Olympics n'abeerawo nga yeesigamiziddwa ku kulwana. Weewaawo we twagalira tulabe enteekateeka eno ate ffe bino bitukwatirako wa? Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka. Abakolinso ekisooka essuula ejja kuba ya 9. Essuula ya 9 olunyiriri lujja kuba olwa 24 n'olwa 25. Mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka essuula ejja kuba ya 9 olunyiriri olwa 24 n'olunyiriri olwa 25. Bayibuli etugamba nti tumanyi nga abaddukana mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwa empeera omu. Muddukanenga bwe mutyo mulyoke muweebwe. Era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eryonooneka, naye ffe etayonooneka. Nziramu ebyawandiikibwa bino. Olunyiriri olwa 24 atugamba nti temumanyi nga abaddukana mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu. Muddukanenga bwe mutyo mulyoke muweebwe. 25. Era buli muntu awakana yeegenderezenga mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eyonooneka, naye ffe etayonooneka. Mikwano gyange, ffe bino bitukwatirako wa bye tubadde tulaba. Bayibuli etugamba nti bo baali bateeka essira ku kudduka, ku kubuuka ne ku kulwana, naye nga bakolerera empeera eggwaawo. Naye ate ffe tulina embiro eziteekeddwa mu maaso gaffe, tulina empaka eziteekeddwa mu maaso gaffe, ng'ate ffenna tudduka, naye nga kuliko abawangula n'abatawangula. Naye ate yagambye nti ffe tubeera nga tudduka olw'okuweebwa empeera etaggwaawo. Mukwano gwaffe, gwe empeera okolerera mpeera kika ki? Kitugwanidde okukolerera empeera etaggwaawo. Owooluganda Abelo bajja ne bamubuuza ekibuuzo, ne bamugamba ssebo gwe wabadde okikola otya okutuuka ku buwanguzi obwo? N'abagamba nedda, nze nabadde nziruka mailo 21 buli ku makya okumala emyezi 4, awamu ne miles 15 buli akawungeezi okumala emyezi 4. Kati gattamu okumala emyezi 4 buli lunaku yali nga adduka emails ziwerera ddala 36, ng'ate akikola ku makya n'akawungeezi. Oyo ye yali training ey'omusajja ono. Yali ng'akola training eya buli lunaku okubanga ateekateeka okuwangula empeera eyo, empeera eggwaawo. Naye ate ffe kitugwanidde okubanga tukola training ey'okuwangula empeera eyo eteggweerawo ddala. Weewaawo, bameka kufa abandyagadde okukola training efaananako ng'eyo. Eyo yaffe ffenna abateekerateekera okukufuna empeera eteggwaawo. Ekyokubiri, bano bo baali bakolerera empeera eggwaawo. Naye ate ffe ekitegeeza nti ffe abakolera empeera etaggwaawo kitugwanidde n'okubeera nga tukolera ddala n'amaanyi, n'okubeera nga practice yaffe tugikolera ddala ku ddaala ey'owaggulu nga tetwewummuza. Mikwano gyange abaagalwa, yatugambye nti abo okutuuka kuwangula, era buli muntu awakana yeegendereza mu byonna. Kale obanga abo abawakana okuweebwa empeera ey'awana ey'omubiri beegendereza mu byonna, ate ffe abakolerera okuweebwa empeera eyo etaggwaawo kitugwanidde kwegendereza kutuuka ku ddaala ki? Mukwano gwange omwagalwa, omulabi waffe wa 3ABN TV, kikugwanidde okubeera ng'oli mwegendereza n'okusukkira ddala ku mpeera bali gye baweebwa, kuba ffe gye tuluubirirwa. Ffe tuluubirirwa okufuna empeera etaggwaawo, naye bo bateekamu amaanyi okubeera nga maanyi gaabwe gonna gali ku ekyo kye bakola baweebwe empeera eneggwaawo. Kale naffe kitugwanidde okuteekamu amaanyi agasingirako ddala awo bo ge bateekamu, kubanga ffe tukuweebwa
empeera etaggwaawo. Mukama waffe yeebale. N'olwekyo tugwanidde okubeera abeegendereza. Biki by'oyogera kuba tuweebwa empeera etaggwaawo? Biki by'olya tuweebwa empeera etaggwaawo? Baani mikwano gyo tuweebwa empeera etaggwaawo? Wajja otuula tuweebwa empeera etakola etya? Etaggwaawo. Biki by'osoma? Biki by'olaba? Ku lwaki tuweebwa empeera etaggwaawo? Twegendereza tutya? Bayibuli leka etubuulire ku butya bwe tuyinza okwegendereza. Mu kitabo eky'Abebbulaniya, Abebbulaniya essuula ya 12, twegendereza tutya? Bayibuli etugamba essuula ya 12 olunyiriri olusooka awamu n'olunyiriri olwokubiri. Bayibuli etugamba nti kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olwenkanaawo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyetaba naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwawo mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge, eyagumiikiriza omusalaba ng'anyooma ensonyi, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Mikwano gyaffe abaagalwa, ffe abakolera empeera etaggwaawo, kitugwanidde okubeera nga tukola tutya? Okubeera nga tuteekerateekera okuwangula. Bayibuli etugambye nti twambulenga buli kibi ekyetaba awamu naffe. Olinayooko ku bibi ebyetaba awamu naawe? Kikugwanidde okubyambula w'obanga onooweebwa empeera. Mukama waffe yeebale. N'atugamba nti na buli ekizitowa ekiri awamu naffe. Biki ebikuzitoowerera? Oyinza okuba nga amaka ago ge gakuzitooweredde okubeera ng'otuuka wali Mukama waakusuubira. Oyinza okuba nga omwami waakufuukidde ezzike okuba nga akulemesa okutuuka wali w'osuubira. Oyinza okuba nga muvubuka gw'olina akawala akakufuukidde ekizibu okuba nga otuuka wali. Egyo gyonna migugu. Oyinza okuba nga omulimu gw'okola Mukama waakufuukidde ekizibu okuba nga otuuka wali awawakanirwa. Omulabi waffe wa 3ABN TV, Bayibuli etugambye nti kitugwanidde okwambula buli ekibi ekyetaba awamu naffe. Kiki ekyetabye awamu naawe mukwano gwange omwagalwa? Fumiintirizaamu. Empeera gye tukola ya bulamu butaggwaawo, y'empeera gye tukolerera, gy'otagwanidde kusubwa yadde olunaku n'olumu. Mukama ayagala ffenna tubeere nga tugiweebwa, kubanga tayagala yadde naawe muntu n'omu yenna abeere nga asubwa ku ekyo. Tunuulira, kiki ekikulemesezza? Muzadde we yali mu kulemesa. Kiki ekikufuukidde omugugu? Bayibuli yatugambye nti ebyo tubyeyambule. Naye tubyeyambula tutya? N'atugamba mu lunyiriri olwokubiri nga tutunuulira Yesu yekka, omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Mikwano gyaffe, tojja kusobola kweyambula ebyo ebikuzitoweredde n'ebyo ebyetaba awamu naawe nga totunuulidde Yesu Kristo. Tuli mu kiseera kye twetaagira ddala okutunuulira Yesu Kristo. Awo nno bwetyo bwe tunaalyoka tusobola okubeera nga tudduka embiro eziteekeddwawo mu maaso gaffe nga tutunuulira Yesu Kristo yekka. Osobola okubeera ng'owangula mu mbeera eyo yonna, okikola otya? Ng'otunuulira Yesu Kristo. Kubanga ye mutandiisi ate ye mutuukiriza ow'okukkiriza kwaffe. Omwami wo si ye mutandiisi, omuzadde wo si ye mutandiisi, Mukama wo si ye mutandiisi. Ani omutandiisi? Ye Kristo. Ate abo bonna si be batuukiriza. Yesu Kristo ye mwennyini ye mutuukiriza ow'obutuukirivu bwaffe. Mikwano gyange abaagalwa, tulina essuubi nti oyo Mukama waffe yatandika omulimu omulungi mu ffe y'agenda okutuyamba okugutuukiriza. Kale waliyo ekibuuzo kye njagala nawe okifumiintirizeeko. Fumiintirizaamuko. Kiki ekigenda okukulemesa okuwangula?
ddala kiki ekiri mu kulemesa olwaleero okubeera ng'owakana okutuusa ku kuwangula? Kuba yagambye nti ffenna tudduka. Naye si ffenna nti tuweebwa empeera. Bayibuli etuwaayoko ku bintu eby'enjawulo ebiyinza okutulemesa okuwangula. Agamba mu kitabo eky'Abaruumi, katubikkulire wamu, Abaruumi ensuula ya 8 olunya olwa 37 okutuusa ku lwa 39. Abaruumi essuula eya 37 ensuula ey'omunaana olunya olwa 37 okutuusa ku lwa 39. 37 Bayibuli etugamba nti naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala. Tuwangudde tutya n'okukirawo? Bwe tuti bwe tuwangula tutya? Bayibuli etugamba olwa 38 kubanga ntegeeredde ddala nga newankubadde okufa, newankubadde obulamu, newankubadde bamalayika, newankubadde abafuga, newankubadde ebiriwo, newankubadde ebigenda okubaawo, newankubadde amaanyi, newankubadde obugulumivu, newankubadde okugenda wansi, newankubadde ekitonde kyonna ekirala, tekiyinzenga kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mikwano gyange, omuweereza wa Mukama Pawulo yatugambye nti yategeerera ddala. Naffe kitugwanidde okutegeerera ddala. Tuyinza okuba nga twategeera naye nga tetukitegeereranga ddala. Kitugwanidde okutegeerera ddala nti newankubadde ebyo byonna bye twogeddeko, newankubadde ebyo by'oyitamu, newankubadde by'ogenda okuyitamu, newankubadde obulumi, newankubadde okufa, newankubadde ekintu kyonna tekiyinza kukulemesa. Mukwano gwange omwagalwa, tandika okufumiitirizaamu. Kiki ekibadde kisibye okukkiriza kwo? Abantu bano betulabye abadduka mu Olympics badduka baweebwa empeera enneggwaawo. Ate ffe mikwano gyange tetugwanidde kubeerayo na kintu kyonna ekituziyiza okubeera nga tuwangula. Fumiitirizaamu obulamu bwo obw'emabega. Kiki ekibadde kikusibye, ekibadde kikuziyiza? Pawulo yatandika okubibala n'agamba nti kufa kwe kugenda okukusiba. Agamba nedda tekigwanidde, okufa tekutuukaana. Ku lwaki? Yesu Kristo alina ebisulumuzo eby'okufa n'emagombe. Amiina. Era newankubadde nga kufa ojja kubanga onunulibwa okuva mu kufa. Pawulo agamba nti okwo tekujja kuyimiriza. Agamba nti newankubadde obulamu. Bangi tulemereddwa olugendo ku luno kubanga batutiisizza. Oli n'agamba nti nze nedda kino sijja kukikola olw'okuba njagala obulamu bwange, n'amaliriza ng'ali mu kwekiriranya. Yesu Kristo yatugamba bwe yali ayogera n'abayigirizwa be n'agamba nti oyo alirokola obulamu bwe yalibubuza. Naawe olowooza nti obulamu bwe oli mu kubuwonya. Muganda wange, mukwano gwange omwagalwa, okwo kwe kububuliza ddala. Okuwonya obulamu okutuufu kuli mu Kristo. Bayibuli neyeeyongerayo n'etugamba nti newankubadde bamalayika, Setaani yasuulibwa wano n'ekimu kyakusatu ku bamalayika ab'omu ggulu, naye agamba nti newankubadde bamalayika abo abaasuulibwa tebaayinzenga kutwawukanya n'okwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu. Atugamba nti newankubadde abafuga, gw'ofugibwa ani? Waliyo abafuga nga batuteeseeko akazito. Asobola okuba nga akufuga mukama wo oba muzadde wo, asobola okuba mukwano gwo nga yakutegeerera, asobola okuba nga gavumenti gy'olimu yekutegeerera. Bayibuli etugamba nti newankubadde abafuga. Mikwano gyange, teweetaagisa kubeerayo kintu kyonna ekiyimirira mu kkubo lyo ery'okukkiriza, mu kkubo lyo ery'okuwangula kutuuka wali awakanirwa. Mikwano gyange abaagalwa, n'ebirala bingi Mukama waffe yabiwewa omuddu we Pawulo n'abituwandiikira mu bigambo ebyo. Kale n'olwekyo omuddu wa Mukama Pawulo ate Mukama yamuyisaamu ebigambo ebirala n'abituwandiikira ffe nateera. Era ng'ebigambo ebyo bigambo bya kulabula bye njagala okumaliriza nabyo olunaku olwaleero. Bayibuli yatuwandiikira etugamba mu kitabo ekya Timoseewo ekyokubiri essuula ya 2 olunyiriri olw'okutaano. Timoseewo ekyokubiri essuula ejja kuba ya 2 olunyiriri olw'okutaano. Bayibuli etugamba nti naye era omuntu bw'awakana taaweebwa engule, bw'awakana nga bwe kiragirwa. Nziramu. Naye era omuntu bw'awakana
taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kiragirwa. Mukwano gyange ffenna tuwakana, naye w'obanga towakana mu maaso ga Mukama nga bwe kiragirwa, tolisobola kuweebwa ngule yadde n'akatono. Bayibuli yakugambye nti naye era omuntu bw'awakana taweebwa ngule bw'atawakana nga bwe kiragirwa. Kyalagirwa nti ogwanidde kuwakana otya? Ye kyalagirwa wa? Kyalagirwa mu kigambo kya Katonda. Yesu Kristo kye yakozesa okulaga Setaani nti kyawandiikibwa, naffe kye tugwanidde okukozesa olwaleero, kubanga endagiriro yonna ey'okuwakana kwaffe yawandiikibwa muno. N'olwekyo nga tuwakana, Bayibuli etugamba nti tuwakane nga bwe kiragirwa, bwe tutyo bwe tunaaweebwanga empeera. N'olwekyo mikwano gyange abaagalwa, tuyitibwa olwaleero nga tukolerera empeera ey'omu ggulu, tubeere nga tuwakana nga bwe kyalagirwa. Mukama abawe omukisa nga muwakana nga bwe kiragirwa. Katuwombeeke tuweeyo okusaba. Katonda waffe omwagalwa, embiro ziteekeddwawo mu maaso gaffe ez'okukkiriza, era nga tulina okuwakana, era tubeere nga tuddukana ffenna nga bwe kiragirwa. Naye Mukama, muffe temuliimu bulungi yadde obutuukirivu. Beera obutuukirivu bwaffe. Bwe tutyo bwe tunaawakananga, ayi Mukama, otuyambe tusobole okutuuka wali awawakanirwa nga tuli bawanguzi, tulyoke tuweebwe empeera esaanidde mu maaso go. Weebale ayi Mukama, bw'owulidde okusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu Yesu omulokozi waffe. Amiina. Mukama abeere wamu naffe era nga ye mutuukiriza okukkiriza kwaffe. Mukama abampeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.